yaffe wano ku Wonderboy Ujinga twabasuubiza okubaweereza amawulire amatuufu era nga mu budde bambi ensonga za Halima ndowooza Kadama mumujjukira bulungi. Kadama gwe baakola ki gwe baali banoonya wali mu nsi eya Saudi Arabia nga bamulubiriza okufubba millions bitali billions 2 eza Uganda kozi zali mitwalo 2 eja riyal ate mitwalo 2 eja riyal ogize mu kimeka jiba mitwalo jiba million jiba billions 2 nga singa bakweyongera maaso bawa full story kyatuuseewo mbadde saba kano ka video kampeleka like kabelenga kasobola otambula katukire omuntu yenna mu kiyumba etaga kulino information oba bazadde bono omwana Halima kalenga Hajat Kaloda agamba janga kulombera eduwa enamba eryawo esembyawo 67 mukubire naye abeerenga akuyamba kale katugirire mu mawulire gaffe agaleero olunaku olwajjo Ashakama ndowooza Ashakama mumumanyi Kadama eyaliko Saudi Arabia ye n'atoloka mu kiyumba naye yavuddeyo baminakola compliment ne bagamba muno yawulidde ntino from the family of Halima yawulidde ntino mbu bakoze ki basibye bazemu ne bamusiba Halima nga bamulumiriza lwakuba billions 2 eza Uganda oba eza riyal mitwalo meka 2 eza riyal bambi zinesonga jukira zali zigenze wala nnyo era nga Calvin Kayanja naye yayingiramu era nga yomu abalwanira eddembe yo n'omuwala Calvin Kayanja ayinendo ekiteeso kye kweno video ate nga ne Ashakama ina kyabagamba musuke muli Ashakama era mujja kuwulira mujja kumala muwulirane Calvin Kayanja. Video yatambula era yagowinga viral nga Calvin agamba nti tagenda kukkiriza Halima komawo Uganda nga yaligamba Halima inosigalayo akole neze kyendabye mu banna Uganda mugenda agamba mu not all Ugandans neze kyemaze okulaba mu banna Uganda twagala nnyo kifiiriza Bannayuganda twagala nnyo okulaba nti omuntu waaba ali mu kusiraana asiraanira eddala. Tetwagala kulaba munnaffe ng'atusingako, olaba munno ng'alina ekintu kyali okusingako gwe ng'omunnayuganda, oyina engeri gy'otandika okuwala n'oyo omuntu. Ekyo nze nkirabyeko era nki-experiencinzeeko. Naye kati, weebuuza musajja mukulu Calvin, afaaki oba yali afaaki n'oyo omwana? Nze manyi agenda ku attackinga, but this video sikoze kumu attackinga. Just kyeneebuuza yali afaaki n'oyo omwana okusigalayo. Sinti kampani yo ye yamutwala nedda kampani ndala ye yatwala oyo omwana. Wali ofaaki? Abaana bali kwebuuza, is Calvin happy now? Nti omwana bamusibye, oyo omwana waanafiira mu kkomera. Kansubire Calvin ogenda kubeera musanyufu era ogenda kujja ne tiimu yo gy'otera okukola nayo ey'amawulire mugende ku kisaawe mugyeyo omulambo gwa Halima. I wish abannayuganda twejjamu enkwe. Bannaye enkwe ziri mu bannayuganda. Bannaye tulina enkwe. Tulina enkwe. Tulina obutaagaliza. Like tulumirwa n'ebitatukwatako. Calvin yalumirirwa ekintu ekitamukwatako n'akomba ne kwerima nti omwana alina okusiraanira e Saudi. Ekirungi naye muzadde azaala. Halima avundira mu kkomera. We all remember nti Halima yakolako video nga musanyufu nnyo ng'agamba nti atuuse ku embassy. Fena tukimanyi nti otuuka ku embassy oba otuuse waka. Cause teri muntu asobola kukwatako munnange ng'oli mu embassy. Ng'oli ku embassy yammwe. Embassy yekamala byonna. Munnange siwe guli ku embassy za Uganda. Oyinza okubeera ku embassy ya Uganda munnange the next news ne tuwulira nti bakusibye. Halima yali ku embassy ya Uganda ali mu kkomera. Nange. Munasonyiwa okusekera mu serious matter. Naye ebintu byaffe eby'e Uganda olemwa. Ongamba otya nti omwana azze ku embassy? Embassy nekakasa nti yerina omwana. Omuwarabu yayitawa okuleeta poliisi okwata omwana atali mubbi. Seriously. Embassy ze Uganda wetuwogerako nga bagamba tulikuba embassy tulikuba kino tukuba kiri naye munnaye mutuforcinga okuba cause ne wetuwogera obulungi era we end up walai nga tuli disappointed mu embassy yaffe. Imagine okudduka ng'oddukidde wamwe abatuuze bagaane kugajambula
n'otuuka ewaka bulungi maama wo n'akufulumya akayumba n'akugamba fuluma bagende bakutte, oyo tabeera muzadde. Embassy eriwo kutuprotectinga. Simanyi bye bateeka mu embassy ye Saudi Arabia oba tebaabasomesa nti embassy, omugaso gwa embassy gwe guno ne guno ne guno ne guno, oba mwe baabatwalayo butwazi. Naye omwana ali mu kkomera, abaana tujja kubyeyo nga tuli baavu ewaffe. Oyo omwana bwe banaamusalira famire ye egenda kujjawa ssente ezimugjayo. Okwo kwe bayita okuvundira mu kkomera. Ngenda baleetera paati 2 ey'omu ku baana be baasiba nga naguno gwaka ali mu kkomera, nga si Halima yekka. Baana bangi abali kuvundira mu makomera nga tebalina musango, naye because embassy ze tulina they sideline with Arabs okusinga ffe. Naye nga temwerabira mikwano kumpagirako ku visa ne air ticket, pass out, clearance, police clearance. Yes, namba yange ebeerawo kubayo esembyayo 95 mumpagire. Naye nga embassy yaffe sinti tubawalana mutufeeko. Obuzibu bw'Abannayuganda mutegeera mpola. Navaayo wano ne mbagamba nti omuwala oyo n'adivayizinze embassy nga bw'ekola ku nsonga ze bamufunire ennyumba mwasobola okukola, kubanga prosesi z'emisango e Saudi nzimanyi zitwala ebbanga ddene. Ono si ye Munnayuganda asoose okuvunaanyizibwa boosi we, okuvunaanibwa boosi we nti yamubba n'ebirala bingi. Abannayuganda tuzze tubalabako keesi nga tuziriko. Oli n'amala omwaka mulamba mu Saudi Arabia, kooti tennaluulinga. Ne bw'agimala obumazaawo ng'atudde, kimumenya nnyo okusinga bw'abeera ku mulimu. Lwebaddeyo kooti ne bamuyita n'agenda mu kooti paka kooti lwenaaluulinga. Bannayuganda ebintu by'emisango tebiggwera ku TikTok olw'okuba osobola okukola ka vidiyo. Bino ne kooti tebimanya. Okitegedde bulungi? So ebintu ebimu si byakuleekaana, kwasama bwasami wano olowooze nti biwedde olw'okuba gwe bw'oyagadde. Kye bagamba nti saponsawo bw'aba yakuloopye, kooti emala kusooka kufuna bujulizi, omusango ne gutambula paka lw'omusinga oba lwakusinga. Ensonga bwe ziba nga zigenze mu mateeka, nenze njagala kwawukana na saponsa wange kudda waka ng'ate ndi mu contract, kooti erina okutunuulira ani musobya era ddala ensonga zo ozobola zisinziirako okusazaamu contract. Si bintu byakuleekaana buleekaani. Omuwala ono abagamba mwenna nti mwabamuyamba, lwaki mwamusuula ku embassy temwamuzza waka? Bwe muba mwamuteeka ku embassy nammwe mwalaba nti lyekkuba ettuufu okumuzzaawa, nga bwe muclaiminga nti mwabamuyamba kituufu, ne lwaki tali waka? Kati kambuuze, temusobola kumuyamba kubanga nammwe mugamba muyamba bantu. Kale ekyo si kikulu kubanga mmwe nnyamba yammwe yakunoonya likes. Naye kye njagala okubagamba nti omuwala ono ali mu mikono gya embassy era tugiwe obudde ekole ku nsonga zino. Tumanye ono si ye Munnayuganda yekka ali mu nsonga ezifaanaganako bwe ziti, n'Abannayuganda abalala gye bali abazze balipootingibwa bakama baabwe mu mbuga z'amateeka ku nsonga ezimu. Kooti erina okutuula n'ewuliriza era omusango ne gutambula paka obujulizi bwe bubula mukama we oba ono lwaleeta ku busingawo, kye bayita justice. Si bintu byakuleekaanira wano na kwogera bwogezi n'ogamba nti biwedde. So ensonga za Halima bwe zityo bwe ziri. Halima kyenkakasa obulungi nti mulamu, ate era nga gavumenti embassy ali mu mikono gyayo. Nzikiriza nti embassy teri agisinga authority ku Munnayuganda naddala ebweru w'eggwanga. Ensonga zino ezimanyi bulungi lwakuba nti embassy munnange si TikTok account nti ejja kwanukula buli omu yenna. Muli ku ground, genda Saudi Arabia, genda ku embassy buuza ku nsonga zino. Ensonga endala ey'amakulu nnyo egambibwa nti Halima ali mu kkomera, kooti tennaluulinga. Mbagambye kitwala ebbanga ddene, kyovula bana bagamba omwana ono mwadivaizinga afune waakola ng'omusango guno bwe gutambula. Mbaagala nnyo.